Okay, buterevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja tukwaniriza wasibyota sebo wasibyota nyabona te tuli fenna tukwaniza mu program Kalumanywera wano Impact FM radio Lwasa Mayinja ngabuli jo omulangira kalimage gange program eno atwogera ku nsonga nyingi maaso okwanizibera mu nsi yonna mwe tuwangalira era nga ntupozisokani kwa kumawulire agenjawulo agabaddewo mu nsi yonna nga tulondomu agogetuka agenkizo agabaddewo mu nsi yonna then tukutugana mu maaso ntwagana te Kalumanywera avaawa bintu ebitali bimu mweyo munange babaddewo oba ebiriwo era nga tuli mukogera ku new world order mbisira bino akati nno n'amawulire gennyini nja kutandikira ko buteevu munaffe wano ku Semazinga Africa tagendoza wano mu kituyita Niger eggwanga eriri mu bugwanjuba obwa Africa, West Africa, one of the West African countries. Wiki eyaggwa walona te kibayita okumaamulako gavumenti oba okuwamba omukulembeze yaliko gwe bayitanga Muhammad Bazoum munange yawambibwa amajege gennyini abamukuuma ne bamugaa nti va mu kintu kino olw'ensonga nti yakatoli popular eri abantu yali akamalako emyaka just ebiri yokka akamulonda musajja wattu ne bamusuuza entebe ne bamuwamba ne bamuteeka eyo kati nno bannamagye bamuwamba bayita nakuba ndi bavaayo kuba nti boogera ekimu nekimu naye baga nti naali safe ali bwatyo naye kyaddirira abantu kwekalakaasa ku luutinga bwe bityo amagye ne gafuuka amagye mu mbeera bwezityo akati ekibinja oba gite block ekiwayi ekyensi eza West Africa ekyegattire wamu ekimanyidwa nga ECOWAS, Economic Community of West African States, bavudde munaffe ne bawoninga ne balabula eggwanga eno erya Niger nti bayinza ate munange okuba nti bajja kwesa eryanyi, bayinza okwesa eryanyi singa bannamagye bana tebazizzaako omukulembeze ono gwe bajjeeko n'eryanyi kijja kwaiza ensi zino endala eza ECOWAS, mukago guno gwa ECOWAS okwesa eryanyi okumuzzaako bo bennyini kati n'abakulembeze balimu ensi zabadde 15 abadde bali represented group eyo kyebakoze bafulumizza mu meeting gye babaddemu wali mu kibuga Abuja ekya Nigeria olunaku olw'eggulo bafulumizza ekiwandiiko babadde mu emergency meeting ne bafulumya ekiwandiiko ne bawa ennaku 7 amagye agawambye okuba ne gazizzaako president gwe bawambye Muhammad Bazoum nga bamuzizzaako alaso okuba nti afuga eggwanga erya Niger era ne bagamba nti no singa bino ebisabiddwa tebituukibwako mu wiiki emu bweti n'emu bagendako bennyini bakola okusalawo okwenjawulo balabe nti nno ssemateeka akola mu ggwanga eno erya Niger bazzeko ne president yalondebwa abantu era bagambye nti measures ze banaakozesa muyinza okubeera mu kukozesa eryanyi era ba members bonna ne ba chief of staff bagambye balina okuba nti basisinkana mangu ddala babeere nga mune bakutisa ku nsonga zino kali nno omunange ekyewunyisa ne Niger yennyini niyo memba ya ECOWAS kali okulabula kuno nga student munange ekuwulidde gye buvuddeko African Union naye ku lunaku olwokutaano omukago gutaba amawanga ga Africa gonna yavayo ku lunaku olwokutaano neyisa natyo ekiwandiiko era neetiisatiisa nega nejja kukola katiisa singa omukulembeze ono bano bannamagye abawambye bagaana munange okuba nti bateeka wansi ebyokulwanyisa mu nnaku 15 zokka ze babawa omwogezi ow'akabinja kalumunange akawambye akamagye amanyidwa nga Kano Major Amadou Abdramane ono yavudde n'agamba ECOWAS n'agigamba yo nga yo ebadde planninga nnyo okuba munange enyigiriza nnyo eggwanga emadanga erya Niger era n'agamba nti nno authority obuyinza obupe bataddewo bonna bonna bali ready okuba nti bakuuma eggwanga lino, they are ready to defend the country. Akati jukira kuno okuwamba kwaliwo mu kibuga kinyini kibaddwa nga Niamey era watandika n'abeekalakaasi bennyini nga bavaayo ne badinawunsinga oba ne bagamba nti eggwanga lya France tebakyalyagala mu ggwanga lino nalyo kubanga jukira lyebafugako bano era ne bagamba nti nno oluggi luggule balina okuba ne bafuluma bagende era abantu kyebakola ne balumba n'ekitebe kiyite embassy eya Bufalansa mu ggwanga erya Niger ne bateekera omuliro ogw'oluggi munange olwa embassy eno kali President Bazoum ye munange yakwatibwa era nabeera nga ajjibwa mu buyinza wiiki eyaggwa kati generali amanyiddwa nga Abdurrahman Etayini abadde akulira ekiyita presidential guard okuva nga 2011 yabikako ku TV kunaku lwokutaano n'ayova ne yerangirira ng'omukulembeze omupya w'eggwanga eno erimeddwa nga erya Niger
akati kuno okuwamba of course buli omu yakwogeddeko lulwe. UN Security Council yavuddeyo ne warninga n'ekivumirira kino. African Union mbajja siba nkigamba, European Union naye evuddeyo nevaayo negamba egenda kusalako kibayita obuyambi bwonna obw'ensimbi eri eggwanga erya Niger. Natumayi tino Niger of course ensi ezimu ze bagamba ezimu kwezi esinga obwavu mu nsi yonna. Eggwanga erya America nayo lyavuddeyo ne lithreateninga ne litiisatiisa okukola ekintu kyekimu okubasalako kibayita obuyambi. Eggwanga eriyo limanyiddwanga erya Russia lyavaayo ne livumirira kibayita ku okujjako gavumenti bwatyo mu ngeri ey'amaanyi bwetyo. Naye babaga tino okugamba ebikole bakolwa kiri unconstitutional kuba ne bakikola bati balumba constitution. Era minisita avunaanza ku nsonga z'amawanga ageebunayira eggwanga erya Russia n'ayita pati zonna zonna kwali munange balekera okuba ne bakozesa eryanyi lino. Jjukira mwezi gwa January omwaka gwali gwa 2017 ECOWAS nogwe mukago gutaba amawanga agali agaliza mu bugwanjuba gali avaayo lyasingawo kwa amagye mu ggwanga erya Gambia oluvannyuma lwa president yaliko amanyiddwa nga Yahya Jammeh yagana okubanga munange stepping down ng'ava ku ntebe olwamukuba akalulu munange nagasijja kuvaako. So obate mutaka kukibaita akazitaako Yahya Jammeh kyakola n'asulayo ntebe n'adduka mu ggwanga eryo n'atema n'agenda. Ono abantu bagamba nti ono kati babagambi bano nabo bakaba balinga abagamba nti musoyo bannange entebe merenga mudduka ate muve mu ggwanga lino embere munenge eterera ku side eyo. So gemuli munanga gafa ku side eyo mu ggwanga lino erimaddwanga erya Niger wano kusema zinga Africa. Nkujjeyo nate kankutwaleko nate mu ggwanga erimaddwanga erya Ukraine. Ekiri mu ggwanga erya Ukraine gwe munafa atuwuliriza president w'eggwanga lino yennyini amayiddwanga Volodymyr Zelensky owa Ukraine munange yavudde n'agamba nti nno nawo nakola kibayita okulabula n'agamba nti olutalo lugenda kukomawo nate mu ggwanga erya Russia oluvannyuma lw'okukubayo kibayita akanyonyi ne kagenda mu kibuga kyennyini ekimanyiddwanga ekya Moscow. Mr. Zelensky president ono agamba nti okulumba kati ebitundu ebya Russia ebyaddala gamba kiyinza okuba tekyewalika n'akamu n'akedda kubanga kiri nakyo ate it's absolutely fair. It's a fair process. Nagamba ntino kati olutalo luno kyekati baluguddewo luli wakati w'amawanga abiri gombiriri eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine. Jjukira ebyaddala eggwanga nelibadde nga okulwanagana kwe badde balwana nga tewali kuba mu ggwanga erimaddwanga erya Russia nga Russia erwanya mu ggwanga erya Ukraine ne Ukraine byennyini bwetyo nga bweri era nga Russia erwanya bitundu ebyo byokka byokka ebimanyiddwa nti nno byali byagokuba byekutulako ku ggwanga erimaddwanga erya Ukraine naye nga bikyali munda mu Ukraine. Akati abatuuze mu ggwanga erya Russia babadde muno ebo benjoyinga bulamu bwabwe bakola emirimu gigenda maaso bulungi nnyo ebadde n'omu business naye mugana wakati obunyonyi balaso okuba nti bujja mu kibuga Moscow kiriza obagaana waliwo okutya okuliwaawo. Akati okusinziira ku ministry evunanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga erya Russia bagambye nti nno obunyonyi buno obwevuga ekika ekya drone busatu bulambirira bwakubiddwa ku lunaku olwa Sunday naga nti nno bubiri ne buggwa ne bucrashinga mu offices wali mu kibuga kyennyini ekya Moscow. Ku kisaawe ekimanyiddwa nga ekya Vnukovo airport ekiri mu maserengeta ag'ekibuga ekimanyiddwa nga Moscow bino byonna bakoze kibabadde bakiyimiriza nokiyimiriza ne bakigala okumala akaseera akabadde akatinitini. Naga nti nno drone eno eyalabise oba yalumbye ku makyanga bukya ku lunaku lwa Sunday eyakasembyeyo ekyobulabe ekyakava mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Kiev ekya Ukraine neba nga ate munange ejja mu ggwanga erimaddwa nga erya Russia. Era bweyadde nga munange ali mu kwogerako omubaka bwe ku lunaku olw'eggulo ku Sunday ng'ali mu kibuga ekya Ukraine ekiri mu buvanjuba mu bugwanjuba ekimanyiddwa nga Ivano that is Ivano Frankivicic. Mr. Zelensky president yagambye nti Ukraine obudde bwonna amazima gennyini egenda kati efuna amaanyi ag'enjawulo eyongera amaanyi. Yavudde n'agamba nti no today is the 522nd day of the so-called special military operations which the Russian leadership thought would last a couple of weeks. Naga nti olunaku lwaleero lwe lunaku lw'ebitaano olw'ebino ebikujjuko oba ebikwekweto Russia beyita special military operations byalowooza nti nno obukulembeze bwa Russia bwe balowooza nno bujja kumala ebbanga ttini nnyo wiisi butini nnyo bere nga biggwa. Nayongako n'agamba nti naye gradually the war is returning to the territory of Russia to its symbolic centers and military bases, and this is an inevitable, natural and absolutely fair process.
n'agamba naye mpola mpola olutalo lutaza kuba lulumba nate ebitundu ebyomu ggwanga erimaddwanga ebya Russia n'akano katunduka kino ekikuntu kyamakulu nnyo kuba katasa okubanga munange ate wennyini wetukuba wewe wennyini mu sera ez'amakulu ne ku bese zaabwe ez'amagye n'agamba kino tekyewalika kino kibeerawo era kyalina kubeerawo era n'agamba nti nene nkola amazima gennyini eringa kati munayitasa okuba nti yakyenkanyi twakyali kunyigiriza n'agamba nti nno kino kyetwogerako kiri kimu kyokka kituuseeko olw'ensonga nti kati amagye gaffe aga Kiev gali kuno mu approach era n'ekirala tukkiriza olunaku lwaleero nti ddala ffe tuba tulumba eggwanga erimeddwanga erya Russia ino munaye bwati obwagabe musajja ono tuyinza okugaa nti no luli baali tebakkiriza ne President Zelensky kasavule munene n'abeera confident enough okuba nti pressure muyitiriddeko n'agaa nti kaveemu nange abyogere nti yadde bakubayo kibayita drones ezo eri mu ggwanga erya Russia kyeka kituufu nnyo kati kino kubanga yamaze okuba n'akyogera mu bulamu bwekufu bwakyo era baga nti nno yagambye nti drone attacks zino bwe ziba nga zijja bwezi guba mukisa mulungi nnyo nnyini ddala eri ye Zelensky yagambye tukasaba kuba drone zino ne zirumba weyakuba mukisa mulungi eri Putin okuba nga asobola okuba nga yogerako ne abantu be mu ggwanga erya Russia amajority abatakkiriza nti ddala eggwanga erya Russia lyalumba eggwanga erimeddwanga erya Ukraine nti bali mu kulwanagana bali muto olwennyini so n'agamba nti nno naye abantu banaabeera eyo ne bakonekita ne explosions n'okubwatuka okugenda okuba nkugwa okumpi n'amaka gaabwe bajja kutegeera ekyo kigenda maaso mu ggwanga erya Ukraine bwatu Zelensky munange bwe yagambye era n'agamba nti nno agenda kuba ng'akifuula gamba kikambwe kyamaanyi nnyo nga kizito nnyo eri Putin okukkiriza nti ddala kyeyayita invasion okuba nti alumba eggwanga lino ebyaddala sa okuba nti kigaziira ddala mu mbeera bwe zityo ye yaliko omukulembeze eggwanga erimeddwanga erya Russia amanyiddwa nga Dmitry Medvedev yavuddeko ku lunaku lwa Sunday n'agamba nti neggwanga erimeddwanga erya Russia ebyaddala liyinza obudde buno okukozesa ebibata nuclear weapon liyinza okukozesa ebikozesa bino ebyobulabe bizisa byalo singa eggwanga erya Ukraine linaagenda mu maaso naye no bajja kuba nti balina kye bafunyeemu mu lumba bye bakola kye bayita counter offensive singa kunaba kuyisemu kuli success bayinza okukozesa kye bayita nuclear weapon Medvedev okwogera bino munafu atuliza jjukira alina obwogerero ono jjukira ye deputy chairman owa Russia's Security Council okiiko omulengo olw'ebyokwerinda mu ggwanga lino era nga munnange luno lukiiko alukula ennyininyini alukiyalinga ye Mr Putin kati ono yamumyuka era nga social media yagambye nti nno wayinza okuba tewajja kubeerawo kye bayita no other option if Ukraine took what he described as our land nti singa Ukraine evaayo negamba nti negenda kutwala ettaka lyega nno lyayo ajja kuba talina kyebalekedde Russia wabula okukozesa nate ebyokulwanyisa biri bizisa byalo emeddanga nuclear weapons. Officials bagambye nno tewali that is bafunye ebisago by'amaanyi nnyo drone we yagera maaso neekuba ku lunaku lwawe lwa Saturday okusinziira ku mmeeya w'ekibuga amanyiddwa nga Sebei Shobanini yabadde munanga ayogerako nagati nno naye waliwo ebipapajo byageze maaso nebigwa mu bizimbe bibiri ebyadde mu office nebireerako kye bayita obulabe n'okuba ebituli mu mabaati ag'enjawulo n'ebisenge eby'enjawulo so ebifaananyi munange byabaladde ku ssiini byalaze waliwo amadirisa agageze maaso okuba gamenyebwamenyebwa ebikompala byagakubye ne gamenyekamenyeka ku bizimbe eby'enjawulo ne debris biyite bino ebifunfugu eby'enjawulo bigudde ku ttaka waliwo abonko ababadde beerabeko ku maaso n'amaaso gaabwe omukyala bamuyitanga Liya yavudde n'agamba nti nno yabadde alaba just muliro namukka gwokka naga ne bawulidde ebibwatuka naga nti oba waliwo ejjengo oba musi ayita oba ki kumbe ati bakimanyi nti nno munnange waliwo okuloleddwa nti drone gye bakubye mu mbeera bwekyo era yagamba waddewo nate omukka nga muyitirivu nnyo asobola kubanga olaba ate busukka kkubo eri ku sayidi eri naye nga jjukira okulwanagana bwekutyo kabadde ku sayidi eyo naye nga ne flights zonna ennyonyi bagabe baziko baziyimirizaamuko mu biseera ebyenjawulo okuli Vinanukovo naga zijja kuba ziyimiriramukko era endala ne bazigamba nti no zibere nga zigwa ku biseera ebirala ebitabaddeko obulabe bonna bwe bityo so statement yafulumiziddwa ekiwandiiko kyafulumiziddwa Ministry of Lands ku byokwerinda mu ggwanga lino erimeddwanga ery'abanaffano aba Russia bagambye nti waliwo nate obutujju bwadde bwekuba nti bubatuusibwako naye babukakkanyiza mu mbeera bwekyo kandi byatandika empola otulo lwatandika mu February 2022 muganda nga atuliriza nga bagala lujja kumala ebbanga ttono nnyo wetwogereye kati ate lugeze mu maaso okuba nti munange lweyongereyo mpola so Russia
yebadde jemaso ng'eroncha kibayita eronchinga service of drone attacks ekasuka ezi drones mu territory lino mu myezi egiyise era nga ne mu kibuga kinyini vendwanga kevode kasuka yo nate era nga twaligenti ne bibadde bisembeyoko wali mwezi gwali gwokutaanaawo Russia yavayo negamba tino yakozesa drones biri okulumba bakozesa drones biri bana ba Ukraine okulumba Kremlin ekitebe kyabwe ekikulu ennyo ekyobwa president waitenga omutima gw'ekibuga ekya Moscow mwakade Ukraine yavayo nebyegaana bino negasi yabodde vaako okuba nti munange yakwanti etta president Volodymyr Zelensky mu mbeera bw'ekyo naye ministry ebyokwenda yagamba nti Ukraine tiyakoma ku ekyo yagenda maaso nekuba nekasukayo ne drone ekireera nerumba Crimea territory ya Crimea ate nga bakimanyi kino Crimea bulungi nnyo yali yekutula yegatta ku Russia mu mwaka gwa 2014 officials bagamba nti drones 16 ze basaanyaawo endala 9 zo zanyigirizibwa munembera bwetu bweri wabwetu bwetambula. Meanwhile officials bagwanga lya Ukraine bagamba nti nno strike Russia zegi mwanti ekola nadamu kibuga kimaddwanga ekya Sami mu mambuka g'ekibuga gw'eggwanga lino galese omuntu omunga mufu n'abalala batano bafunye munange ebisago ebyenjawulo. Bagalo n'ekizimbe ekyakubiddwa ku ssaawa zadenga 2 ez'ekiro okusinziira munange ku public broadcaster eri mu ggwanga erya Ukraine. Officials bagambye abantu 2 battiddwa mu maserengeta ag'ekibuga ekimaddwanga za Bolsizia ku lunaku olwa Saturday. So embeera munange bwetu wetambula bwetu wekyali mu ggwanga eno emeddwanga erya Ukraine ne mu ggwanga erya Russia oluga nti okulwanagana kukyagenda mu maaso nateeka nkuduseko mu ggwanga erimayiddwa nga erya Bungereza mugana nga atuliriza obuto olunaku gwaba teruggwe bino ani afunamu ani afiirwa kati wulira kigambibwa amayiga amaze kuwanika fuluma nga galaga nti nno eggwanga erya Bungereza balina instructors ab'enjawulo nti bali mu kutraininga akabinja ke bayita ba elite Ukrainian unit akabinja kaba Ukrainians munafu atuliriza nti nno bano bagenda kuba nti bayambako nate ejje ery'eggwanga erya Ukraine okuba nti beddiza ekibuga ekimaddwanga ekya Kiev kyonna bwekize batwala mpozi n'ekitundu ekimaddwanga ekya Crimea okusinza kuba nti munaga afulumiziddwa kakigamba nti nno abakungu ab'eggwanga erya Ukraine badde bali mu nteeseganya okumala emyaka pulaani okumala emyezi n'emyezi nga bali ku pulaani ez'okweddiza nate ebitundu byonna ebyatwalibwa eggwanga erya Russia mu kulwanagana okubaddewo mu kibayita hyped counter offensive. Kati bagamba nti nno bafuna ku byokulwanyisa ebyakabi naye tebamanyi kubikozesa akati kibakola baga no expectations za Russia baga okuba ne bazirinnyamu kibayita egere. Osa kwa ripota munange yafulumiziddwa olunaku olw'eggulo baga nti nno abasirikale aba Ukraine abasukka mu 2,000 nomunemba commandos amayiddwa nga Elite Commando Brigade ng'ekigendera kyabwe bano batuuse mu kampu emayiddwa nga Devon wali mu buvanjuba oyite mu maserengeta ag'eggwanga lya Bungereza okweteekerateekera nti olulumba Sinziggulo bagamba nti nno akaseera kabeera nga katuuse ak'okweddiza Crimea nga tunaba ku bantu tugenda mu Christmas ey'omwaka guno. Recapture Crimea before Christmas eyo mission kati. So akabinja kano bage ekikasuubirwamu nti kagenda kuba kegayina okukulemberamu ebyokuba ndibikolwa byonna era gano kajja kukawagirwa amajja amala ga bitundu nga 2 gabikanga 2 era ne bagano okugamba nti operation eno egenda kubanga ebimu kibaita strikes ez'enjawulo nga bayita waggulu mu bbanga bayita ku ttaka wamu ne ku mazzi era bano begatteko n'amagye amalala wamu n'emmotoka eziri mu Kiev ez'amagye ga Ukraine okulaba nti munange bagize okuba nti bamenyaamenya kibaita defense okwerinda kw'eggwanga lya Russia babere nga bakozesa ne long range attacks ez'enjawulo n'ebyuma bino oba tanka n'emizinga ebyabaweebwa amawanga ga Bulaaya bonna. Hakati munange waliwo ne official yavuddeyo n'agamba nti nno ekiriwo kati ba instructors bano okuva mu ggwanga erya Bungereza kye baliko kiri kimu kyokka kuyigiriza amagye gana ga Kiev oba ga Ukraine okozesa ebyuma ebya NATO byabawadde okuba nti no bashapinga kye bayita battle space nga tana kuba nti ate munange bagasindika okuba nti ganunula ebifo byonna ebyatwalibwa eggwanga erimaddwanga erya Russia. Ye President Zelensky butemu nnyo munange yalaga n'avaayo n'ateeka outline n'agamba kyetaaga kiri kimu kyokka kyakweddiza Crimea eyabatwalibwako mu kibaita counter offensive mu mwezi gwali gwa 4 n'ebino byagana okuba ni munange bituukirira olw'ensonga nti n'amagye gaage amaaso ne gakubibwa era paka mwezi guno ogwa June ogw'omukaaga nga kibinnyonyi ddala nga balemerwa emirundi 2 kati bagenda ku luno bajja baaba
bagala kuba nti bajidde mu giya bakube omusajja bamulekene mu kkubiro mu mbeera bwetyo munaffe atuuliriza kati kibaliko kyekyo bagenda bazime kye bayita intelligence ekirala bagenda no kaseera ke bataliko alikamu kokka bakuwadde timeline before Christmas singa Crimea eneba teri mikono gya bannaffe ba Ukraine kitegeeza nti tutulya kwa lubalemye bannaffe wano munaffe atuuliriza meanwhile embeera munange bwetyo bweri era bwetyo bwetambula era bwetyo bweri nejjukira kye nagambye omusajja Dmitry Medvedev yagamba yali president gwanga limedwanga eri Russia singa Russia oyo yitutteko nate ebitundu bino nga Crimea tejja kulonza ejja kuba nate ejjayo kye bayita ebyokulwanyisa birizisa byalo juga Crimea yagitwala mu 2014 oluvannyuma lw'akalulu kalifena mu akekikungu akakubibwa abantu bano ne bagamba basaze okuba ne beegatta ku ggwanga erya Russia newankubadde nga ate bali mu ggwanga erya Crimea erya Ukraine ano ye Crimea munafu atuliza obudde buno gye bagala okuba ndi balwanirira ne bano gye bagala okuba ndi bajeddiza gwe munafu ate atuwuliriza kale gemali genkwade munanga ali eyo ate amala tunagategeera mu maaso eyo gye babutambula naye nga ku lwange bwekyo kiri katume katonyo tutandikirawo nate tulabe Kalumanywera avaawa mu nsonga ezitali zimu zetwogerako eza New World Order kanzije